Kibuutikidde abakozi ba kampuni ya Meta ku kyalo Kabalangajja mu muluka gw'Ekitwe mu ggombolola y'e Kayonza. Kigudde waani? Omuwala atemera mu Jobukulu 25 atomeddwa mmotoka n'emugoyagoya ku luguudo lwa Queens Way wano mu Kampala enkya ya leero. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe bategeezezza nti omuwala ono abadde asala oluguudo luno ne yeekanga bodaboda era bw'atyo n'agwa mu mipiira gy'emmotoka eneemugoyeza. Omwana muwala gwe batomedde oyo abadde asala kkubo naye boda ezze boda bwejja n'alowooza emuyitako wa boda yamukasusa emipiira gya trailer n'emutomera n'emwabya ekisambi kyonna naye amazeewo ndoozedde essaawa nga 3 n'ekitundu naye nga tetufuna kuyambibwa patro zituyitako buyisi ambulansi ziyitako buyisi d'omu. Mfakire tabadde wa boda naye ng'avuga bibye abadde muyindi nga si wa boda abadde muyindi ng'avuga bibye ng'agenda kati ng'agoba wano kawanuwe kano kati bagoba kawanuwe nono omukazi kwe kuvaayo n'abanga ayimirira kati ate oli nayo omuyindi kuba tebamanyi kuvuga piki n'aleetera ddala kati oli n'amwekanga n'ayagala obuvubuka n'agwa mu mipiira kwe kumusaanuusa yenna yenna naye ng'abo be bavumaganya erinnya lyaffe abayindi abo tebamanyi kuvuga zipiki n'abantu ba bulijjo bonna bonna ate bagamba nti wa boda yamugize. Abatuuze bakukulumidde poliisi olw'obutafaayo ku muntu wa bulijjo naddala mu kaseera nga kanaakazibu kakufiirwa obulamu. Balakisi wali ensambya motoka we ziri zijjudde waliwo fire brigade motoka we ziri zijjudde wano waliwo police station motoka we ziri zijjudde eno evudde ku CPS lwaki ziruddewo okuba bakimanyi ffe tebakyabalwanirira ffe balwanirira byabwe era balabwe bazze engeri gye bazzeemu balaga nti era by'abantu bintu bya bulijjo era teri byakufaayo ku muntu wa bulijjo kuba obwedda basibye eri bakuuma Museveni obwedda Museveni ava yitawaawo obwedda be babala n'abatrafiki obwedda obalaba baluddewo okujja fe abakozewo olutalo netukola olutalo ne bakola ki ne tubawalala ne batandise okwekalakasa n'okusiba oluguudo genza okulaba nga patro ejja nga bamuteekako naye nga adde akyali mulamu agezaako situka naye nga tasobola naye nga tugezaako okulaba nga tuyimiza patro eziyita ekkubo tumuteekeko agende mu ddwaliro naye nga tekisoboka batuyitako buyisi bagenda bugenzi. Tukubira gavumenti omulange tuyambe efeyo okulaba nga abantu bafiibwako mubeera ng'ene baddewo. Oluvannyuma poliisi ezze n'ejjawo omulambo n'egutwala mu ggwanika lidwaliro ku lw'emulago. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kwekayate Kanyike Kevin nembozayo. Tugenda ke Kayoza nate oli mu disitulikiti y'e Kayunga ewa Meta Mbikajjo n'abakoza masitula atemera mu Jobukulu 26 ono nate naye abadde akola Mbikajjo ewa Meta yasangiddwa ng'afiiridde mu Bikajjo era nga n'omuliro gwamwokyeza Katobe nate mbozeeyo. Kigudde waani? Ekikangabwa kibuutikidde abakozi ba kampuni ya Meta ku kyalo Kabalangajja mu muluka gw'Ekitwe mu ggombolola y'e Kayonza mu disitulikiti y'e Kayunga. Mukozi munnaabwe wajjiridde mu ssamba y'ebikajjo n'asaanawo. Omugenzi ategerekese nga n'abakozi masitula ow'emyaka 26 ng'abadde n'abaana 3 nga yajjiridde mu ssamba y'ebikajjo bino era ng'omulambo gwe gulabiddwa nga gutandise n'okuvunda. Kigambibwa nti abakozi bano basiibulwa ku lwokusatu lwa Ssabbiiti ewedde ng'essamba lino likutte omuliro ne basaba okudda ewaka ng'akulira abakozi bano bw'annyonnyola era nti banne bamulabye n'asaba poliisi okukola ogwayo. Bakwata nga 27 omuliro gwakwata poloti abakozi bonna ne basiibulwa olwa accident y'omuliro yaliwo tubasiibula bonna baddeyo ewaka naye ekitukubye enkyuka olwaleero okuwulira nti abatemi basanze omu ku baali abakozi mu muliro. Kasaga John Bosco ngono ye muliraanwa w'omugenzi ate nga mukozi munnaabwe atubuulidde ebyaliwo ku lunaku lwe basiibula era lwe yakoma okumulabako. Okumulaba lunaku lwakubiri najja mu Bikajjo okukola wabula essaawa ze nga bumanyi nti akomawo ku ssaawa 8 tugenda okulaba mbuuza munnange ku ssaawa 8 nga munnaffe simulaba nentandika oyisa amawulire mbantu nti bannange omuntu waffe ku ssaawa 8 aba akomyewo naye takomyewo katulabe obudde obunakola ki obunaazibira. Taata w'omugenzi ono atubuulidde okufa kwa muwala we engeri gye yafunyamu amawulire wabula n'akkiriza ekyo Katonda kyaleese. Ntowaye nga nkubira essimu
nga ngamba nti bamugumu ku kyengenda okugamba nemugamba yogera nangamba muwalawo Nusula yagiridde musamba y'ebikajjo ekitwe era we nasitukidde nenkwata ebigere nentambula paka kusinya omwana we yakoze eki nasuukidde ku poliisi nakyesa netwarangana n'abapoliisi netugenda tunoonya omulambo ye ssentebe w'eggombola lino Mpima Moses alaze obwennyamivu olw'enfa ya mutuuze munnaabwe wabula n'asaba poliisi egende mu maaso n'okwongera obukuumi mu kitundu kyabwe. Kivudde ku mbeera eriwo ey'omusana omungi ogubadde gwaka ng'ate abakozi bakola muno tebamanyiddwa abamu tebamanyiddwa bwe bali ate nga n'ababasupervising batono nnyo naye obweraliikibwe tulina nti omukyalo ono gye tumusanze yafiiridde afiidde wanvu nnyo okuva ku kkubo ne tuba nga tulina n'okuteebereza nti ayinza okuba nga teyafudde yekka ayinza okuba yayambiddwako abantu okumutta naye wano we ntabira poliisi ya Uganda tife nga bali wano mu ggombola ly'e Kayonza twetooloddwa ebikajjo kumpi eggombola ly'ensaba poliisi etuyambe eyongezeeko saavisi za mu mbeera y'emu abatuuze ab'enjawulo wamu n'abakozi mu ssamba zino ez'ebikajjo baliko bye bannyonnyodde ku nfa ya munnaabwe ono. Twavuddeyo saawe mwene kitundu omuntu tetumulaba leero ku makya ne batukubira ensimu ng'omuntu bamulabye mufu yafiiridde mu bikajjo naye bamwe babadde basuspecting obubazeejo ng'ayinza kuba yafiiridde mu bikajjo ne tujja ne tucekinga n'abula. Olowooza kiki tugende muliro bamulese bulesi? Kirabeka omuliro gwe gwamwoseza. Baali batusiibudde omuliro ne gutandika okuva eri. Kirabeka gwe gwamuzingizaawo. Teba yali yeetaasa peko. Kirowoozo yeetaasa. Ekyo twanyoleddwa nnyo kuwulira nti omukozi bamuzudde mu kikajjo nga yakoze nga yafiiriddemu. Naye kyensaba kiri kimu kubanga abantu bonna balina endowooza ez'enjawulo. Mu Kiibi kameramani yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kitalo nnyo nate ekyamwanyinanze Nabakooza Nusula muzzukulu wa Katongole mugenzi nate omukama mwekyumula ekyemirembe tugenda kumulamu n'emboozi eyo tugenda kumawo n'ensonga z'abanaffe abakayiira tavaawo tukomawo.